bodaboda. Abatuuze b'omu Kito Magere bakedde kukwata nnyondo n'ebiti ne batandika okukoona enju gye babadde bateebereza okubaamu ekinnya ekigambibwa nti kyasimibwa ng'akatego ak'okukwasizaako abavuzi ba bodaboda okubabbako pikipiki zaabwe. Abatuuze kye batwalidde akaseera mpawe kaaga enju ne bagimenya. Amaaso ga kamera zaffe gaggukidde ku kinnya ekyakula ne kiwola. Mu kukyetegereza kibaddeko ne waya z'amasannyalaze ezibadde ziva mu kisenge ne zikka mu kinnya kino. Tukitegeddeko nti waliwo omuvuzi wa bodaboda amanyiddwa nga Johnson Katumba ku siteegi y'e Magere eyasimattuse okufiira mu kinnya kino olunaku lw'eggulo. Waliwo omukyala eyamusanze ku siteegi kwakolera eyamuleese mu kifo kino olunaku lwa jjo ng'amusabye bagende bonna amunonera ebintu bye. Empakingawo pikipiki ye n'ayetoolola emanju n'ayita eri emiryango n'akola ki n'ayingira. Kati bwe yayingidde n'aggyayo ekiviira nakyo n'agulawo n'eno. Kati awo muguuni mu sitting room nga bw'omanya ekisenge kwabaddewo kapeti. Kati n'agamba jangu tusituleka n'akaveera nange akaveera nkalaba waawo. Nze nagudde bugwi mu kinnya bwe nalinnya ku kapeti kinnya fuuti nga 15. Katumba alojja amasannyalaze engeri gye gaamukoze ogwa walugali. Simanyi ensigo zayingidde mu nnya amasannyalaze bantaddeko kipaza amazzi nnya. Ono nga yeesunga kulya nkoko ye atubuulidde ebyabadde wansi gye yagudde n'ekyamuyambye okuva mu kinnya ekiwanvu kityo. Bwe natuuse wansi ne nkwatakwata ku lwenti ku bisenge n'engato zonna zasigaddeyo. Nagenze kulaba nga kuliko engeri gy'obuntu bwe balinyirako amaddala nga bano basimatooyi. Ono bwe bamaze okusuulayo kati waggulu bataddeko plywood. Kati ono n'anyamba ku plywood eyo tiyakoze eki tiyagenzeeko gundi namala nakola ki nenjijjako. Oluvannyuma lw'okuluma n'ogw'engulu n'adda ku ngulu yakubye enduulu abatuuze ne bamudduukirira era omukyala eyamututte mu nju eno tutegeezeddwa omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Weesigire nti abatuuze batwalidde amateeka mu ngalo ne bamuligita emigoba nte. Naye ng'omukyala bamukubye nnyo twaliddwa mu ddwaliro tannaba kudda ngulu anoonyeza ku kyagenda mu maaso. Abatuuze ababadde bataamye obugo bagezezzaako n'okuteekera akayumba kano omuliro. Abatuuze obusungu oluvannyuma baboolekezza enju ya landiroodi nayo ne batandika okuginyugunyaako amayinja nga bagamba nti yandibanga abadde yeekobaana n'omupangisa we. Yakulira ebyokwerinda mu Erosi eno ategeezezza nti omupangisa babadde tebamumanyi ng'era ne landiroodi teyamubanjulira. Kalina essaawa zino tetumumanyi mupangisa wakwaki bwafaanana. Namusaba ebbaluwa y'Erosi abadde nga yeekweka nga simanyi kiki kyatambuza n'ekyo ekinnya mbadde sikimanyi ng'omuntu. Oluvannyuma poliisi etuuse mu kifo kino n'esumulula tiyaggaasi okugumbulula abatuuze. Waliwo n'abamu abagombeddwamu obwala ne batwalibwa ku poliisi era ne kugattibwako n'ezimu ku pikipiki ezisangiddwa mu kifo kino. Okusinziira ku batuuze akayumba kano akaliko omuzigo emiryango n'emmanju gye buvuddeko kabadde keeyambisibwa ng'ebbaala okutuusa omupangisa ono gwe tutegeddeko nti abadde yakamala emyezi 2 lwe yajjamu. Emmanju eri gye yasima ekinnya kye tutamanyi bantu bameka ababadde bagwa mu katego akabadde kabategebwa. Patrick Sennyondo, NTV ku ssaawa.